Yes, ne wakomera omusajja kubaita Afumani akayimba konkoleza ku mwami gubaita muchezo. Hakuna muchezo ku Ntebe Road wali atunda ebyokulya ebyokulya bibateeka mu ennyanya buto n'obutungulu nechi ngutumidde ko nnyonyonyo Afumani y'omulabiye muri bekiba na Uganda mwena yabansi n'abandi abawone bamisa Afumani Swagaman Spiderman maje so oleke gwani Afumani Swagaman Spiderman maje yujinachi zoba muziki nala so kodemwa amanya ko nawe gumwana story chiku nawe damwa amanya ko ro mwisa Afumani Swagaman Spiderman maje Uganda nache yeah Afumani swab mwalai abantu bekayungo lawe abantu bekayunga zizoba kakasa nti mvaka yunga nganze kakasa masio na kokozika kasa Kampala ati nafe je tujire juu bana kayunga njaga bamuntege nti nafumani omuyimbi azena achi azena lo ya asinga n'abawonvu mwalali omuniga bafini ati nabayo katonda ajja nakola mbufunzi nakolanga ayagala choboyo katonda yakola mufunzi sumulule ngozi ne yafumani kwe lyava kati katonda ajja natunula naga ayo musajjo kamukolenga mu bufunzi Nga atamalirayo. Obeta kaliriani sigadde otono. Omanyi batubumba mu bbumba. Batubumba mu byali sigadde otono n'agamba kakola yakantu kange kasuula awo. Ngole yakatonyeze kange. Najjanga surprise. Afumani mwigo wakadongo kamu kutunulira ebitone by'abaana nga bano omusajja okubeera nga mumpi bwate nga asobola okuba nga talina eddoboozi eddungi alinawo ne kayimba akalalawo bakaita sheri soko tere kayimba ka sheri ako tubiri nga tukomawo naye gwe mwana gwe story kigwe nawe ojja kunkuba ebikonde naye mu bikonde osobola lwaki nedda nyizo ndekata okubeera weereremu abasajja abampi batya tekayo akayimba ka sheri ako yoke tukale omusajja nga watabusi omuziki nakulese mu full swing katonda yakola mbufunze yakola mbufunze kana yagadde ngobe mwe bakyali kwango omuziki lwaki tokuba zino ennyimba zalaga ndaba ze zikusaana ennyimba zalaga nazo nzikuba ne kadongo kamu ne laga olimba laga bandi zonna nzikuba soko tuloge mu mwana ngamenyeka ng'abalasi sokala nago Sagati funanga yibaka shoyi tukena kuba tukomawo omuniga gyamuyina mu kizimbe onanga tulapingira mwe byonna bena tugenda bikola tufunanga yibaka shoyi tukomawo Shafik omusajja gubayita Afumani mu programu kadongo kamu akayima konkolezako ku bantu abalina lukolonga okusirika ba mwantezedda kuva sawa mukaaga mpaka sawa musanvu mbatumiddeko ko nnyonyonyonyo nawe tata chachu nawe nkutumiddeko nnyo ebiwundu biri bitya mukulu bambyekubye empimpi awo kyade kiwanvu nnyo naye era tewali mutawaana ninga ogamba otya sinatabo kigwe nawe mwana tewali ate ze mwana wankubye era kisisita kyange eyo wakikuyiwemu ninga oliga omwana omuto kale oya ebintu ebyo kuyiwemu kisisita kyange mwana kyali kisisita kiwewo abaana abato gomwana omuto olimu osoma omanyi waliwo gye tubeera eri nga tuzanya emizanyo kati bw'oyogera mbu mwana muto nyinza ate okutabukira sibona ebikonde oyagala kumpo naye osobola okubayo ku muntu omuwanvu ebikonde mukuba ate ne musinga nzeke akanyama mwana mwikali akanyama nakola omuyimbi wakatongo gabono nga nnyumidde ennyo sooka otubuulire olugendo lwo lw'okuyimba ki ekyakwagaza okuyimba omusajja omumpi bw'ati olugendo lwange olw'okuyimba nali seezuulanga ayi teweezuulanga naye banzuulira ku ssomero bwe banzuulira ku ssomero nali nsoma primary 2 ebayita buyungirizi RC ssomero mukyali ali kule naye bamuta mpada abakwedi pada otandikira okuyimba kakati bajja ne bakugiranga speak days netugenda netuyimba kati bebagira ne bakola empaka z'amasomero netugenda netuyimba
kati bazulya nti nimwe kitone ekyava muri nali sinaba kakata bulungi nga nyimbire eno mu bana abene mabe kati bagenda bakakatanga bagenda okulaba nga ekiwatu mu ekiri soko onyegemu ku kiwatu tulabe nga kati nebazula muzeyi wange nakwatako saabwe isima ne bantwale wamukulu mutase banyiga je natandika okuyimba era yali ku kyalo Wantete yalina Christmas nagenda nenkonamu awo omwana kali nakasomera akayimba we are very happy to see wetegera nekakuba bulungi mu kidongo kanisa mboko yajjira nampandikira bakayimba era bo be basajja be natambira akayimba kakadonka muko nyimbiddemu akayimba ako kali kabadde bakatya bakayite ensaalwa kagamba kati nakawandiika nga nsinziira ku bantu enneeyisa gye beeyisaamu mwana waliwo abantu beesobe ku saidi yaffe bannaabwe nekawandiika kagenda bwe kati mwena mwebalemu okujja mwebala okukola ekyemirimu naye nkakalooza tuuse babuulire mukwano ebinniga ensi eno mikwano yannemye ng'eva ku bantu abagirimu matubalamuzi banneme balina emitima egimitemu enziro yonna ejjudde kuli mu mitima egy'abo abantu batubalamu twabakola kimwe mwogere naffe tumanyi kubanga munnoogoowalana yetakuyinaako mpalana n'olwafirina gwe kyoyina toyagala afune ku mpiya bw'abanga atalina byakukola gw'owulira bulungi nosanyuka ne bw'afuna kalimu akoleko bw'empalana yo nositula nebuuza kyekikwewaza empalana yo nyekwewaza omuntu oyo ogwowalala sigwe wamuwa ogw'omulimu n'ensaalwa eyekujjudde eyekuleetedde obuzibu wamma kafeero kuba endongo nekubira obuziki wamma kwe bawala namulina ebizibu byemutamanyi nti mubiirina webuli akola owulira bubi era n'omutamisa bidiibinsi kyenategeera kiri kimu empala nejjiramu obulogo baamafirinaze kyemmanyi be basinga osomba amalogo nebwame singira zina wakiriza empala ezatunda olukyandoonya kiri kimu alemesa omukozi emirimu zikyenkugamba egyekolera oyo ye mukwasi katonda fidesiga oyo katonda waffe yasobola omuzisulira mulogo wankolera bwomu neera katonda abamulaba nasomba ye buli kyalabye nebirikyuka nebimuddira takugezaako okukangakanga kuko byakola abantu byemmanyi abafinda mukesonyiwe naffe tusobola okweyagala bw'oba owulira kikuluma nnyo okeera ku munyanya wetugenda akasajja kano akaniga kano Hafumani oyina emyaka emeka emyaka naga kati mpezeza emyaka 2 nga nekawala kange kakusingako obuwamu kali myaka 6 kati olaba ebintu bino bijja bigereka kati nekajjoni ndaba kakomakunga wano gwoyina 2 ko kalina n'obwana omanyi okujja ne bunjoga ono kyayoolo muntu mukulu ogalaba akayaye kakusimyemu engolo bwe kati n'olaba ogenda okulaba nga akayaye kakusimye engolo kati gwe Hafumani omanyi okugendagenda n'ozanyazanya n'obwana zanya nnyo nabwo ozanya nnyo nabo ne mwepena bunjagala nnyo naye kali kageza naye wano mu ŋŋumi wagaleka mu ŋŋumi kawulira ya muntu mukulu kasooka ne kakutizinga kati naawe oba ogola eddoboozi Etona msajja mukulu. Nani nagala nedda. Azo kuba eddoboozi ddene bwe. Soko olumpe bulungi nnyo omanyi ndwagala. Kati wekajja. Nikagamba eddoboozi lino mwana. Nekaleeta ekikonde tekakoma ku ekyo. Kati naawe okagirayo embi. Kakeri tekajja. Omusajja akubali nakubira obwerere munnange. Kati olumaloko okakuba atekayo buteesi tekadda amanya eno mpologoma eno mpologoma bokugiregera bumanyi ene ebyatukanoza nga mukaaga asoka nagira ati agamba naye kano kakyali mwana kano kato naleeta nawuliranga ekuyingidde walalala pulogulamu kadongo kamukwendya STV ekuumiza ebirowoozo ntumiddeko ku bantu abatwagala twakyazza omusajja gwebayita Hafumani amutunyumiza olugendo lwe ensalo yebugerere nakati gyabeereyo ebugerere bonna banjagala nnyo era kwebali kati ewa mukulu nadyawo wonna webali bateze bamaddebula mama wange naye abaana bannaye babeera n'ebitone mama Bobi naawe mutumiddeko nnyo nnyo awo kayanja ka kabaka munnange Bobi mutwala ayiga okuyimba obusajja ng'omumanyi okuyimba tumanyi okwimba munnaye
era munange omanyi ekibuuzo kyo kinyumira munange obwana nga bukwata okwagala okukuba obwana nga bunkuba obwana nga bumalina okukola gundi weokulaba ne bukusalako webuti ne bugamba kati lwaleero kati kikube twagala kukumanya musajja gwoli mukulu oli muto nasooka n'ogamba munange naye olaba nkuba omuntu omukulu ojja kunzanyisa nasooka nogira oti omanyi muyina amaanyi nogira oti Shabiki tugende mukayimba kapesi agi awo tugenda kuba tukomoto omusajja akyamulira omusajja nyina okumalako naye akyampayo ekibuuzo ekirala tujja kikuwa paka naki bana atonyumidde nnyo omuziki lujja gukuba gujja kuguka njala kukolerayo oba nkukolere vidiyo oba nkukolereyo audio masange ebikuba ebiri nyina okukolerako kimu onyumidde nnyo ekiku mwana nawe ogu tugende Shafiki nusu era balimirira wali basembere eno gwe kyakwagala nnyo abantu katwala omukisa guno bategeeza nti abazadde mwagale abaana bammwe mu ngeri ze balimu okutuuka ndata wange antuusizaawo mukulu ono sabwesima ave nakatovu ekayunga saana muzeeyi tusanyusa okulaba yogerako nnyo muzeeyi olusanze mukiya waggulu nnyo yimusa eddoboozi tusanyusa okulaba ego mwanyani amanya gange saabwe sennoga nogatako n'eryeddiini Isimayiri weddira ki weddira fumbe ne katabaneko kano kafumbe kakyali kange ate bwembeera olufumbe yabeere wakera naye wafumbe iwe bali kuzaala mwana naye gwe lwaki oli muwanvu ono nga ye mumpi owaayo ngereka ya Katonda yazaalibwanga omwana naye twagenda yagwa omuteekamu ssente butereevu tewali mutawana ndoza manager nange ogenda kumpa ku ssente ogenda kumpa ku ssente tewali mutawana so okutumireyo ku bantu nga babiri nze ono nkyamwagala okusingira ddala ntumira mukulu Kalimu maneja Kalimu mumutegera bulungi ebugoloobi ne mukyala Aliet Kisaaki oyafa ani bamwitaani Madina nacho bambi nafumani abamanyi nnyo be bamuyambako z'abamanyi be banjuwa muse n'abalala bangi kale bambi tuyanziza nnyo muzeeyi okuyitako ku wano tuzaalira omwana ono kati kwata walinze ekyattunka n'omusajja mutuzeeyo munnange nze nagambye antu balina tunyuka bimaama nakati kwebiri bigamba olulezi lwaffe kikyo nekira nenga mwansamira bwenge nibalyanga bafa kati soko tuwe namba y'essimu enamba y'essimu mumanyi gwe mulebe kati olayo kubyagala nnyo bimaama nnyo nakati omuntu aneetaaze ogenda yita mu ngeri zino wammanga otyo esooka ogenda yita ku ssimu zino otyo esooka ya Airtel otyo eri 0700 15 48 38 giddemu 0700 15 38 48 bimaama byebiba bisinga okuba eyemutye ni byonna oba oba kuteekamu ssente oba kola ki olina mikolo olina shozi egala kuyimbire ogendako esseeno eya WhatsApp ogenda oyita otyo eri 0785 eyo ya WhatsApp 0785 nkaaga mu nnya 32 eri 0785 nkaaga mu nnya 37 tonna WhatsApp mani sinaba WhatsApp kakati asobola n'okunonyako ku Facebook ateekamu afumani maje asobola omusajja omumpi ku YouTube ayagadde video yange eya Sheri ogenda teekamu Sheri by Afumani ogenda kuba ogifuna oba followinge ku gundi ku account yange Afumani maje ne ku WhatsApp twogere buli kyoyagala nze wendi munange kati tumirayo ku bantu babiri twagala kusiibula kakati
netumira abafaanisi bange mwenna abamanyi Kayunga bamanyi nnyo era musinza batumira nammwe abatamanyi mufunye omukisa guno mundabako bagenda kukumanyira ddala ate kati pasita waffe yiga otyo otuteerawo omukisa guno naffe netumanyikako eri aba kakati olwo tuli mu kusuyubula eggwanga beewana ekidongo okonemu ku bazina konemu ku mazina kona endongo kona ekikiryalo kona endongo kyusa ekibatalo akumani huyo akumani atuse akumani atumbudde akona akonde ekiwato akonde ekiwato bimama mumulabe akumani mama ekiwato mwegiri kigonda kona mama ekyo akumani akonde ekiwato yafunye n'omukala kameramani wakwe yegomye enjo era kona mama nyabo bimama muno bekiwatu omusajja abaagala nnyo mama Emma uliniza sokutundira omusajja ono Emma nakola okusirika bba sabula bwana sosi sokola omusajja wagonde ekiwato eno yebadde pulogulamu kadongo kamu kati muzeyi bagala ogamba oba singa kati muzeyi bagala agamba oba singa omusajja agiza akyali oyo soko kati tuli musiibula tusiibula bimama mama mitulidde nnyo byonna byagala nnyo namwe bamama mulina ennaku omusajja mumpi muziremu naye bimatira okakasa ate olaba ne bwe tubakulayi nga gwe okulembedde bakuyitako ne balumbaza owena olimba ate ekyama kiri munda olina n'ekyama soka olumbe olw'ekyama ate ekyama madde ekyatwala obuwanvu kyaleeta ki tukoma